nere tuli wano tuli basanyufu just essanyu litutta lubega waffe ensonga ziizo bali bamanyi tusaaga empapula zirina mawula nakikinga osimayiringa mu mabega essanyu eryo bayita essanyu ly'omwoki wa gonja kubanga akimanya abali kukubagenda mumalawo nti walibadde walinga muyimbi oba baali bamanyisaaga olunaku lwenava Lubaga muzijeko amaseppeewo Lubega siriketi basabo ne bannyabo amanya n'eddoboozi nga bwe mumanyi Lubega Obey abasinga bwe mumanyi nga Rain omusoyiso okuva mu Mawulana Drain. Olwaleero Olwokutaano tukomezaawo empapula zaffe eziraga obwetaavu ku kifo kya member wa parliament ekya Lubaga South constituency. Okay. Rain nga tubadde tukyali awo tulina kye tukubuuzaako. Tulabye wabadde akacyankalano ke tutategedde tulaba owakakiiko alina byakubuuza abantu abamu ne bagamba kiki. Wakakiiko just alabye empapula zange nga nnyingi nga overqualified kuba ndeese empapula nnyingi nnyo kwa expression of interest form njagakizeeko many of my qualified and certified documents kati wakakiiko zimususseeko obungi bwazitunuddeko n'agamba you are too qualified. So izo ensonga zetubadde twemulugunyamu twemunamunamu naye nga tewali buzibu documents nziwaddeyo era bazireceiving. Okay, kakati muna abamu babadde bagamba oba olina by'otaleese oba olina by'otaafuna. Documents zonna nzina amateka by profession. Nina bagamba okwesimbawo olina okuba ne senior 6, nina senior 4, nina certificate in education, nina diploma in primary education, kitegeeza mu overqualified. Diploma esinga senior 6. So zensonga zetubadde twogeramu. Amaanyi mangi ogawulira. Olaba nga kajja gy'oli. Amaanyi mangi nnyo ge tulaze olunaku lwaleero era nga n'essuubi tulirina. Tusaba Mukama Katonda ku ground amaanyi gye gasinga. Tusaba Mukama Katonda w'ekitiibwa atukwatireko batuwe kaadi tubeere nga tukiikirira abantu b'e Lubaga South kubanga tulina obusobozi tuli bavubuka bato ate tuli beeteekuteefu okukyusa eggwanga lyaffe. Mawulana omulese tubadde tumanyi muli jjuwo munagenda mu Mawulana temugenda tulabako nga twawukanye kooti ali mu parliament mwe tugenda okukolera mutandika she esooka gyeri so yise mu parliament nga yabwereere ya ssente balina osasula VIP show. Rain, abantu kyobasuubiza otandikirako. Basaba ne bannyabo ddala abantu b'e Lubaga South, ddala abantu b'e Lubaga South bwe muba mwagala omuntu asiba amataayi ne gamunyweza obulago oyo si yenze. Bwe muba mwagala omuntu alina constitution mu mutwe oyo si yenze. Bwe muba mwagala omuntu alina amateeka agafuga paalamenti namba oyo si yenze. Wabula bwe muba mwagala omuntu alina obulumi bw'omuntu wa wansi aliredde okukolera abantu wa wansi aliredde okulwana okukyusa gavumenti eno oyo yenze.